Sali musale kike kyakulete waffe musajja gwe kike kyakulete waffe Nakaseke. Sali musale kike kyakulete waffe Nakaseke. Sali musale kike kyakulete waffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi. Abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti can be eliminated ne bakomawo wano. Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni. Kubalala bonna olumwa leo li musanji Lutamaguzi yago Lutamaguzi akimanyi bulungi. Lutamaguzi kyemanyi ompulira. Nakugamba alitutandikako olutalo jja dutandika ffe tujja dumaliriza. Salejju Jeno Salejju Jeno Salejju tosobola kukera every day ng'otuportrayinga ng'abatali bannayuganda ati ensi tutuuseeko obulabe naawe ofune obuzibu tulumwe. Okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda. Okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda ku basajja bano these fraudsters nga Justice Byamukama iwe fraudster iwe fraudster. Tosika captain mu kisaawe nga ataakyateba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa. Ne balonda gundi. Akabiri awo abayibaza okulonda bakeera ku ssaawa 12 bakulonda ku ssaawa emu ne bakoowa ne bagenda. Era tuli bamativu ng'ekibiina kino ekyo kyali kigenderere okulaba nti abantu abalina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe baggwamu amaanyi badde ewaka, abalina ebyokukola, abalina abalwadde, abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ne bagenda nga tebalonze. Ekyokusaalirwa bannaffe abatuuka ebyokulonda bwe bamanya nti okulonda kuluddamu mu bifo bingi essaawa 67 n'okweyongerayo bayongerayo essaawa emu. Mu kwongerayo essaawa emu bamaze dda okulangirira akavuyo ewamu balondesa buuma awala balondera ku regisita. Regisita tugimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna gye tugikozesezza eyo ey'ekipapula nti yerera gwe mukeeka okulera akavuyo k'okulonda. Era situwewuunya nga omukeeka ogwo bagujje nga guliko ne piro ne bagukozesa bulungi nnyo okukola emivuyo egya buli kika. Waffe mu kibuga Masaka twalaba abantu abalonda emirundi emingi nga beetoola bwe badda bava wano bwe badde awalala kyokka ebyokulonda nga kamativu tekalina kikakola. Ensonga ezo twetolodde ffenna netumatira ddeba amativu ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Siwali nsonga lwaki twetaba mu kukkiriza ebyaliwo mu kalulu ako. Twagala okutegeeza eggwanga ebyo byaliwo tubitwala nga byali byakusaaga mu busaazi. Abaabikola n'engeri gye baabikolamu tetubikkiriza. Bwe banga bye baabikolera okufunamu tubagaliza olugendo olulungi naye ng'ekibiina tubiganye. Kati katutandike ne Ibrahim Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda olunaku olwaleero alabiseko ku mutimbagano gwa NBS. Era mwebaza okuba nga afunye obuvumu najja abere nga ayogera. Era naye mu bimu ku byakoze bambi abantu kye basinze okuba nga baagala akonsidinze defeat. Akkiriza bulungi nnyo ne yeebaza bannakire emyaka gye yamuwagidde 15 ebisanja yamuwadde 3 n'agamba maybe balabye nga waliwo someone ali much better. Era n'agamba nti agenda kusigala akyalwaniriza ensi ye though sawa zino out of parliament. Kyenkugamba kati yamanyi obuvunaanyizibwa nti wadde parliament siriiyo sirina kifo naye the struggle continues. Kyawukana ku Ssego naye kyeyagambye, n'agamba Ssego naye agambye agenda mu private life kulabirira family
bino abitadde naye batamuvunanyizibwako sirabe we yakonyeeko kontinu bannanga otabala olukyakola ki lukyagenda mu maaso so wadde naye yakonsiidi nze nakkiriza at least bano bakkiriza honorably naye semujwako ensusu keyandaze nengamba yono musajja wange gwe mpagidde ebbanga lino lyonna ali mu lutabaalo akyasobola obbako contribution gyakola okitegeera semuju ngande kyamukubiza tukirizo batugaane abantu bona mu ggwanga Uganda bayina vote fatigue ku bantu ab'enjawulo buba bukoowu bw'abalonzi nga bayinza okubeera nga omuntu talina buzibu bwakoze kati nze sikiwamu no semuju waliwo ekintu ekiyinza omuvunaanwa ennyo ekiri awo kyatakoze oba kyakoze nga kibi nnyo ekiyinza omukyaya abantu just fatigue ebeerawo eyo and also bino ebizze one message ya mwami Kyagulanyi ku guno omulundi erina weekutte erina we spreadinze tikinga ki umbrella bannakirabo ababadde bawagira mwami Kyagulanyi ku guno omulundi bakisigaddeko bakuguli omulundi Yesu mwami Kyagulanyi yawangula ekira naye ate ne bawa Ssemuju ne kati ku guno omulundi bapiikinze so kitegeeza message ya mwami Kyagulanyi ku ebadde much more better ate etudde nnyo mu mitima gy'abantu Ssemuju n'agenderawo n'ekyokusatu Ssemuju n'abeera victim of circumstance eya mwami Mathias Mpuuga Nsamba Mpuuga effect emulidde olw'ensonga nti eno nga G8 w'ogiraba bagamba tetwevaamu tetukola ki tetwevaamu mu buteevaamu abateevaamu mwe mwabadde Sseggona mwe mwali ne Ssemuju in defense of Mpuuga trying to legitimize ekintu kye millions emeka 5 kyapushinga Sseggona who was a close friend eri Mpuuga nagamba awo mukwano gwange ne Ssemuju yagamba nti mukwano gwange ekyo kyali badde kizibu kale kizibu kyasinga okujja mu kalulu kano nga tuli kumpi kayingira era walaba how panic Ssemuju was uyatuka kisaya nagenda ku NBS n'ebitabo webiti volumes empitirivu bweziti okujustifying point yali ayogedde nti damu tusindikira ba wheelbarrow pushers ngagamba walukagga yali avuganya Sseggona ensonga eyo yamukolamu ko obubi yamukuba ensonga eyo bana Uganda baji receiving abubi era ne bagamba omusajja ono maybe is just being arrogant because everyone ayina share mu ggwanga nga yemu why would we create classes social classes of bano bakukunavu bano bali wansi tembatusindikira era guno mugugu ebitabo tebasobola gusoma yagamba tebasobola kugusoma okitegeera so n'abayita bakapere ekyo nakyo nekimulyamuko naye nga as a legislator yavaayo after n'agamba mulonde Kyagulanyi simanyi biki era gwabadde awagira naye kati ku kino ekyabalonzi bo bagambye nedda munnange mutandise nakutusosola mu creating classes gwe ugamba bano bakapere ate oli munno Mpuuga wagamba fe tuli babitiibwa tuli bakukunavu twasiimibwa kati mwami Ssemuju bambi ne kimuliirawo tebamujjeeyo lwakuba nti tamanyi ku he has been the best legislator mu bisanja bino ebibiri ebisembyeyo era ne article bagimukolako abadde ile monta gwe balonda Sanyonyi yali wakubiri no one doubts mwami Ssemuju engeri gyabadde ateesa no one doubts engeri Ssemuju abadde alumirirwamu eggwanga lino Uganda no one doubts Ssemuju accountability gyabadde forcing abasajja balinga exposing bimu ku sente zebali mukubera nga babbe eggwanga and nze nganze entambi he has been my guy since 2011 era bankubye naye ndaba mbagamba nti kiregenda kwejjusa tegenda kwejjusa bya mirundi ebiri tegenda kwejjusa kuba nze wadde mbadde mpagira mwami Ssemuju nga mwagala banga yino for so many reasons and the obvious reasons era I concede bankubye naye but also omuntu gwe baleese si mutene musajja mulungi si weewe namukyazako ku show yange ya the headline tugenda mu discussion nendi realizing newe mbadde mulaba nga atambula musajja mugezi nnyo musajja munnamateeka agenda mu legislation ate munnamateeka ensonga azimanyi ensonga z'omuntu wawonsa abadde nga azifaako ba political prisoners abadde nga agenda okubajjayo kuva 2 wali wonna ne wanaagambe kyatandikirako kyekyo kuba banja bakwatiddwa mu window eyo kitegeeza omuntu wawansi aliratinga naye ne wabadde agenze mu campaigns ekira musajja gwali okusobola okusanga ali ku ludo ng'akubamu ko nabo mwami Ssemuju ate kimukubyemu ekyo nti abadde ayinawo ko ku luwonko olwo luyateekawo era yali yayogera n'agamba nze mba magala kunnonda kubeera nga ngenda baziikirako siyenze temunnonda bwe mba nga mbadde mulowooza nja kuzina amazina siyenze naye yamaliriza nga azinye ne ku mazina nga pressure emuyitiriddeko ya George Musisi kitegeeza George Musisi naye is as good as Ssemuju the only gundi eriwo lwaki abantu bagenda kumeesinga ne Ssemuju twamalamu wa platforms because tosobola kujajinga muntu
nga talinakola leka tuwe mwami George Musisa akanya kana ak'emyaka 5 tulabe how he will fare on the floor of parliament, for example, how will fare ku nsonga ez'abannansi engija n'abazikwasamu. So maybe naye tujja kutandika okumuteeka tumutese, because I don't believe Ssemujju wajja mu 2011 ne wano waaviriddeyo nti abantu bali bamujjajinga kyekimu because platforms tezaaliwo. So Ssemujju zezimu ku factor yes Wheelbarrow pushers na the CRD kula ebyo ebityo gatako ne voter fatigue then n'empuga effect tugende wa Segona kali amaggwa yekimukubiza kibadde kimu kyokka mpuga effect yekka yemukubye mpuga effect jukira wejja omanyi bagamba nti mu byobufuzi yo either with us or you are against us. Mpuga we yasale kubo n'agenda n'abeera side yali n'abuuka omwala yali amaze okulaga nti siri side yammwe n'ebigambo byaddamu okwolekereza nti mwami Mpuga okuva we yava mu Nuupu ennaku z'omwezi sizijjukira naye omwaka gwali 2023 ndowooza awo wakati si we byajja bisikande ebyo yalwanisa nnyo mwami Kyagulanyi okusinga okulwanisa mwami Museveni n'akuyetinga n'ekibiina n'atwala ababaka n'abeera ng'ayogera bingi nnyo kakati awo Sseggona n'agaana okudecidinga okubeera eno n'agamba nze musajja wange wa 8 simuvaako okitegeera kati ekyo kyamu affectinga nnyo nti ekibiina kyatuuka nga tekisobola kumwesiga kyobola abantu kyali kiwadde mwami Walukaga kaadi kati wa missing card pate yali amaze okusalawo n'egamba nti you're not part of us n'abalonzi munnange oyo tali naffe kati ye Mpuga effect ye mukubye teri kirala Sseggona Mpuga effect ye mukubye so kadate ye Mpuga effect ye mukubye ate enjogera ye abaddenga bwato kuva terina kubanga ye abadde enjogera ye baddenga bwetyo era agenza okwogera bino ebirala ebikikinikemu nga kadi emummiddwa awo asuseemu kaawo bagamba sibasambidde bulungi biki ebyo webityo kati bambi ezo tezali publicized ezo zasigala eno yatubalabako omuntu ezo skando yagiyitako ate ezo zaalizize omulala Ssemujju tumumaze yes Sseggona awedde uno waliwo Kivumbi ate ye Kivumbi ye byaddala ebadde nnyo voter fatigue eyabannabota bo bakoowu nnyo babadde bakoowu nnyo kuba mbadde ngezako okugoberera kuzimu ku campaigns z'ebutambala ezo naye nga opponent w'oyo Mukiibi who was independent natyamu nnyo nga the way he garners support mobilization gyadakoze ku grassroots ku ground ebadde y'amaanyi nnyo n'emu ku campaigns ezasemba yawo ng'ebula ennaku nga 5 yali y'amaanyi nnyo and instead of people chanting even Mukiibi tibamwagala they were chanting hatred gye balina eryani yeri Kivumbi slogans bamu creating okulwawo bonna bano badde baluddeyo naye kati waliwo ebirala ebigendamu okitegeera abadde bagamba abadde alangira nnyo abantu olulimi lubadde lwasukka okitegeera weebityo ne communities ezimu nga zimuvuddemu ng'ey'abasiraamu ey'ebutambala walaba imaamu yali imaamu omu yakola n'amwogerera ebigambo ebiyitirivu ennyo nga waakoze bino nabiri so neeyo stronghold eyo religious stronghold ng'eya obuyisiraamu nayo nebubeera nga bumuvuddemu okitegeera so but I saw it coming we nalaba nga waliwo video eyafuluma some 2 years ago before kumuwa buno bwa vice president bwa Buganda we yalinga alinyanga ateeguya na kweguya kibiina na kaadi tebujja tufugira ku obwo bukadi na biche ebyo kati ebyo abantu babitereka togera ebintu bino ng'ebyokusaaga naye abantu bakipinga records ezo so sometimes omuntu nasinzira n'okwo bino nga yali bi excuse nze naye ekyo nekimutanula n'agamba kasa tufunye alternative na ayinza okubeera nga atukolera so musajja watu n'agendera mu circumstances ezo wabula naye yaconcede nze wabula ekyasinza okukola obubi kye ky'abantu okufa nga tebabadde bambi bantu be yes ate nga wenkuga Mwami Museveni yayogedde jjo n'atekamu element y'ebijambiya so yes so there has to be someone who will be held accountable for the death of those 10 people and I believe government might want to divert ekiseku ye musajja wattu yes kati bagamba nti Wakivumbi nga tatonavaawo nti oluwombo lwa Mpuga yaluyiwamu nnyo amazzi komerera nnyo Mpuga bwera Mukiibi ono yabaddeko ne ka support akaana amaanyi ag'enjawulo
okumusigululawo nedda mbu Kivumbi yajonkera nnyo Mpuuga eyo point ebeera naffe olw'ensonga Mpuuga singa buli yamujjonkera abantu bali against buli ajjonkera Mpuuga yali badde ali mu parliament essaawa zino naye gwe basobola okutemako omutwe kitegeeza nti mwami Mwanga Kivumbi byayogera byali biriretinga n'abantu abalala balina the same ate nga bebayitirivu ennyo including ab'e Masaka bennyini okitegeera if it was money nti Mpuuga yataddemu ono ssente agire eno ye nga tezaamuyamba okitegeera so zino nsonga zo z'abalonzi ng'abalonzi ab'e Butambala there is no Mpuuga effect awo okay then ani omulala wano mugundi Kasiba Ntaate ye bambi oyo ye twaziika kamusaze namu twamuziika ekisanja kiwe waliwo ono Sewungu ye yayitamu kati waliwo ono ani Mpuuga ne munne ne banna abasatu Mpuuga ate ye kiki ogamba nti effect ateze ye Mpuuga kiki Mpuuga he suffered of obulwadde omululu obutakkuta okwetiriboosa byonna byaliwo omulundi gumu so he suffered from his own success ng'omuntu nti mwami Mpuuga Mathias nze by the way omuntu aba alina ebirungi yadde akola obigaba nti mweno struggle eno gye yatandika mu 2011 musajja abadde one of those legislators abalungi musajja gwe tumanyi nti mugezi yes tesobola kubuusabuusa bugezi bwe not until he was exposed NTV yalina share eya Katamba nagirabanga gye bayitanga exposed nti tomanya bubi bwa muntu until when they are what exposed nti tuyinza okulowooza paka moment eyo weekola ki weeyingira so moment eyo yamukola bubi ey'ebitaano and the biggest worry is he was given a chance of redeeming himself off that scandal by the party wapata yamugamba nti munnange fe amaka gano ge tulimu ku kyalo kuno we are a model family abantu abo ku kyalo kwe bakola ki kwe balabira tulina gwe twagala okusiguukulula ku kyalo kino akifuuka chairman akifuukidde obuki obuzibu akola bino na bino fe tetulina kubanga tubikola we have to be exemplary kati lumu munnange abo mu nnyumba ey'amakaago ekavule nga bategeka ekijjulo ekyokugaba bannansi lwali lunaku lwa Sande naye basooka ku church kanisa okubanga basoma naye kati ono baaba ne bamuleka ewaka abeere ng'akuuma enva bali amaze okubeera nga batta ente ne bagisalamu ebifi byali 1500 ne babiteeka mu seppiki baaba ne bamuleka kuba bali bamuwa ekitibwa baaba munnange baaba akuuma enva bagenda okutuuka enva ze bali bagenda okugabula bannansi basanyuke munaye ku kyalo nga temuli wadde mu seppiki ate ne yeewakana naga sinabba kumva namugaa ate amasavu ayagamba naye nammwe mulaba naye kanzije n'ayitamu bamugaa kale wetondere bannansi munnange ebifo ebyo ebitaano biki naye ate ogenda obyegoge bijja kukola bwe mu sisitimu eyo bamugamba okwegoga n'ababuuza akayu kaliwa namugaa kali wali mu Kasaka yagenda mu kayu bw'ati yayitamu buyisi nakati taddanga yafuuka musugu ekanyanya kati ekintu ekyo kyanyiza nnyo abatuuze b'oku kyalo aye nekispread bamugoba mu kyalo n'agala n'afuna omuti mwasenga kwe kufuna omuti naye empewo yakubye omuti kibuyaga yenna kati yafuna omuti n'afuna abalala abamwegattako ewaka era abaana abalimuko ku ngalo era wagula mu formation naye omuti ogumanyi nga kibuyagazze ba sokati ye success ye yamukuba ye muletedde waliwo omusajja nti Masaka byali tebituuse byali Kampala ebibozi byatuuka kati waliwo olugero waliwo omusajja amuyita Big Sean omumanyi no rap mu America waliwo oluyimba lwe yakola ne Eminem baluyita self made yagamba nti I'm like your own problems self made kati ebuzibu bya Mpuuga biri self made bibye olimba walicha no favors lwa Eminem ne Big Sean no favors ye tebali mulala teri yali amugoba teri yali amulwana naye ye kenyini kati ate teri amutadde mu sente bizibu bye teri amutadde mu adde ekyo javira yakoledde ku budget ya bukadde 10
Javira Lubowa million 10 abantu bazimusondera musajja watunene agattako mami Mpuuga ali mu billions zinga 2 zayiye ekijjulo kiri kye yakola ne bamuziririra emmere kyali mu bukadde 8 oba 4 n'aleetako n'abayimbi ne kati bamusigudde ekyennaku era mwami Ssemujju yayogedde n'agamba leero n'agamba but we shall be missed bajja tusubwa zene group yange bampuuga namugamba no one will miss Mpuuga maybe you kati kye kyabaddewo ate ku babaka be bonna anti kati kyenkugamba anti kati Mpuuga omanyi Dyson mwamukosaako ko Dyson theater ebiyenje emmese ebiku Dyson oyo n'eriba ttondo bw'eki n'oyiteeka mu nva temulya kati mwami Mpuuga yali Dyson banne baagala ne balya ku nva ezo bonna tebafunye wadde omubaka Omugalatiya kaloka video wano akwate kalimu eno simu we yagamba nakakasa bannansi bujja babuli wano ngandi mukulayira bujja babuli wano ngandi mukulayira abo mubaveeko twabalinze okulayira nga bali mu malwaliro Juliet Kakande Omugalatiya Kakembo kati ate ow'Emitiyana effect za Mpuuga naye zamukutte kyekyo Dyson oba Dyson yalya ku nva buli yalya ku nva ezo teyali mukwano buli yalya ku nva buli yalya ku kifui buli yalya ku nva z'Abannayuganda ezo enva Mpuuga ebifi 15 ebyali mu seppiki ebyo byaleeta obuzibu ate munnange munaye bali bagamba abwe mu nnyumba eyo bali bategedde nti waliwo omubbi mu maka era bagenda ogenda ku church balekewo baaba nga ataddemu Dyson bamutegesa kitabo bategeta Dyson kino ekitabo ekikwata emmese bali babiteze nga abibuuka ne batega Dyson kati buli yali kuba ebifi byali biyitirivu emba zino yazitwalira abalala ate byali mu socks yaliyako byalidde binateeka mu socks ebifi n'awakaaba Emitiyana n'awakaaba Kabonera n'awakaaba Masaka City n'awakaaba Entebbe Makinde n'awa n'emukono ewawaddeyo webale bonna ne bafa bonna buli yalidde ku kifui buli yalidde ku kifu kya Mpuuga nga mwali mwalunga gomanyi mu ggwanga lyonna ng'osimbewo abaka 88 yasimbawo naye Busia yabaddeyo n'omubaka yabadde ayina Mpuuga yabadde n'omubaka omumanyi abadde ayina budget ng'ayina naye yafiiriddewo woolirawo ofiira ebifui baba nanye ne platform yali yalunga ekifi ekyo ne bambi wali mutaddemu kaki Emitiyana yannumye Dyson nedda Dyson so woolirawo ofiira kugaye banoonya amazzi banywe nyweko nga wa kali akato kali kakambwe Dyson oyo kati Namboze abuuka ate Dyson Namboze yagamba bannange nze kuva dda n'ensonga kwenywerera era Namboze wa kigambo kye agamba bannange we twazirunda baaba tuludde naawe naye Namboze n'anywerera ku kigambo kyolaba Namukono bamuyiridde obululu obuyitirivu ennyo ate ne Hilda Mani ono yalinga ayagala yate yali asavu yote yali nyama ne savu yali contaminated yamukuba savu yali contaminated sewungo ate Gonzaga Gonzaga yagamba kubanga jukira wali mu kugamba tusalina be yayita mu Lusaka nkankuweyoko sewungo yagamba atompa chayine bizibu byange ne gundi ne Francis yani Senyondo olwo kati kitutwala ewalukwago kati Lukwago Elias bino ebyatuuseewo ye founder wa G8 bino ebyatuuseewo kigenda kumuwa okureflectinga muli ne bange lisigadde agenda abeere nga alondebwa kuba bamwadde reality check eya musajja we Ssemujju Ibrahim Nganda kuba Ssemujju ye weeva abadde nga akola ki ng'agiyitamu nga ne Lukwago kwagumira ne kati bamusudde ate nga mumaanyi ntamuza ovumaanyi buganzi Ssemujju omusajja abadde muganzi nnyo ate nga bamwagala abadde national figure okite buli muntu gw'osanga agamba kale singa abadde mubaka waffe naye olaba kyamuyiseemu kiti ekyambe kati mwami Lukwago teyeeyibaala ng'omusimbu atabaala ekisookera ddala Sakozi akalulu kano ke kamu ku bululu obukyasinze okubeera mu luzungu bakita shambolic what is it kugamba nga tebitegerekeka ddala ate
ndakanzunzu tetwabitegedde oba twabaddeko ababadde ku ground nti mwajjudde emivuyo oba tulaba emivuyo giri egivudde mu bululu buli obuwedde kino ate kyasusse kabadde syambolic nti baddidde buddizi nnyondo okukomerera nsiri. It was a shambolic election. Definitely. Okutandikira ddala ku build up y'akalulu kano jjukira bulungi nnyo electoral commission eyo move gye yakola ey'okweriminetinga abamu ku baali beesimbyewo ku bifo ebyenjawulo mu ngeri eyakiyita mu lujja okuyisawo ababaka ba NRM bagende nga bali opposite. Ekyo kiri kibeerangawo ko mu byafaayo bya Uganda. Ababaka si be baavaamu. Waliwo okuvaamu nga kwakyeyagalire waliwo abo abatono abali amaze okuba nga bagulibwa era that is all the okubeera shambolic. Walaba ekyali ebukedea owa NUP engeri gye yavaamu ate computer zesibye ate wa NUP ndowooza oba yali aweereddwa ssente ate n'amala nadda ku sayidi eri ntulala ne kulali ya Mwami Museveni ekyo gyonna mivuyo kakati isi nayo neekola ate akaayo kaliwa kana akasembyeyo tewalaba tuno ya eliminate nga abaka almost 11 ku kifo ky'obwa meya Makindye 11 awo wonna n'awala ebifo ebirala ebyenjawulo okuva mu kwaba walukaga nti simanyi ebitabo tebiweze ninga ate waliwo bwe bagasse certificate y'obuscout certificate ya meeting gye yatendinga China y'obusuubuzi certificate yaki ne bagattagatta ne bagamba agenderwa emiyaga wesimbewo awo wonna nti isi neeragira ddala abanekana kaluke tugenda kanabeera katya twali wano ku Mande ne nkusomera nti waliwo petition yafuluma ku Lwokutaano ey'okugyamu chairman Nyanzi ne Sembogga nagiwulira nenjikulaga nojikulaga nenga ifuluma Lwakutaano akaluka Lwakuna eyo electoral commission watugenda ku side ya security forces mukalulukano ku campaigns emigo ne gifuke twakola show luli ne nkubuulira abasajja nti buli mwami Kyagulanyi yali ayina okubeera nga agenda nga bamutereddewo enteekateeka wayina okukubwa emigo mulale wayina okukubwa emigo gyo gyabalya bakuba abaana abayitirivu ennyo baba bali ku mikekero bali malwaliro bakyali malwaliro okitegeera ovudde ku migo ogenze ku byasi amasasi n'abafa bakolaki bafa abaayolebwa ne batwalibwa mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga Uganda abayitirivu tear gas yatukuba owa green ne batukuba owa red ne batukuba n'owa yellow eyo zirale kati mwami Kyagulanyi tukalaga ni bana ate wojja ogensa na futula muntule ne mutukuba ne tear gas wa yellow akona kalulu okitegeera tuba tugenda mu kalulu bwe tutinge bulo olunaku lumu ne batujjako internet ne bagishatinga down nga bakatuka kasa wiki emwe mabega nti mulye kamanyi bajjeko internet bajjeko amasannyalaze ne tugenda mu kalulu kennyini onde didde olunaku ne lutuuka nga biometric machines zizze red flags yes zizze zimu zizze rate zimu zizze tezikola batandika okulondesa buli atanani abamu balonze essaawa 6 kwambuka bakoma ssaawa 10 abamu bali frustrated ninawe nalindi nga ngenza okubeera nga nnonda abantu abamu abaali balina ebyokukola ebimu katuveewo tugende kitegeeza voter turn out yali very less yali wansi nnyo as compared ku gundi endala I think yenkanankana neya 1996 eyakaluluka Mwami Ssemwogerere yali mbi kubanze we nalondera nga babayita polling officers polling agents nga baliwo boka be baliwo era nga bampita buyisi jangu olonde nekakuba neyongerayo kitegeeza vote turn up yali atenga sawa 7 yes yali wansi nga bakuyita buyisi oze kulonda kakati voter turnout jongereko ku kibayita gundi inflation ya register register eze okuli enkalala za balonzi nti voter register yo baginflatinga nnyo era nga kiteekebwa okufuna results zino ze bafunye you cannot tell me nti nno abalonzi mu Uganda million bagamba meka 2 million 21 suppose tuli million zimeka mu Uganda si 50 over 50 over 45 population total population yes I think 50 plus kakati genda mu statistics okebere ku yebako mukola census ne reports zezifuluma abantu abali wensu emyaka 18 they are the biggest percentage so kitegeeza they are not eligible okulonda
abantu under 18 under 18 population nene yes nnyo yesinga obungi out of what out of voter register tubala ku population tuli ku gunde ki bibiri mbikuwadde population ey'abantu tubale 50 milioni 45 okitegedde ye y'abannayuganda kutandikira ddala ku mwana w'olunaku olumu paka ku bakadde abakoota myaka 99 bamuzeeyi masembe abakadde bamuzeeyi mawa abakadde kati kwezo milioni 45 gogambye olinako milioni 2 ez'abeewandiisa okubala ki okulonda naye ku zino milioni 45 the biggest percentage abasukka ettundutundu ly'abano boolina wano batugamba total population bali ku between 50 to 52.8 million 2026 yeah so kati population yaffe tugibalire kale ku 50 kale n'oba gibalidde ku 50 naye ng'ettundutundu erisinga obunene obungi they are not eligible to vote because they are below 18 years nobera n'ettundutundu ly'abalala abakadde abakoose 75 and above oba 65 and above abakoose paka ku 90 nga 7 abakoose okitegeera kakati gwe n'ogamba nti olina 21 million eziri muki oba 20 million ezigenda okubeera nga zironde ziri mu register naye ng'omanye ekiruubirirwa kyazo okubeera nti nno final results zajja nga balina what justifies nti tulina abagenda okulonda miliyoni 2 n'olw'ensonga eyo omukulu afunyewo miliyoni 7 kubanga twalibuuziza zavudde ludda wasinga voter turnout singa mu register mulimu enamba entuufu ezabalimu gw'okimanya muno wali okubeereko ku yellow book ya NRM yellow book ya NRM yeeraga nti ate bali miliyoni 25 abaki register mu yellow book ate mwagikebererawo ate kati babadde nga babyogera oba nga obadde ogoberera obumyufu bwabwe balina population yatwe balina voter register yellow book kugenda okebere between 22 million to 25 million kale nga zo za yellow book zisinganiza abo ba NRM just ate zo nga zisinganiza electoral commission ya 20 ate electoral commission ebera jeno ate yebera jeno eri ya party NRM ina abalonzi million kebera hiyo google kebera banake gokakase kiri mu ggwanga Uganda so ninde NRM ongambe NRM voter what yellow book voter register yao yesinga ate obungi abantu ate abali mu yeggwanga ebibiina ebikisuka NRM kisoboka ekyo singa basobola okukikuwaawa okay Honorable Rose Namayanja, the NRM Gesture has over 20.7 million members. Kati yellow book ya NRM esinga electoral commission voter register eyeggwanga lyonna ebibiina byonna kati nopo eri mu yellow book has over NRM register has over 20.7 million members. Aina abasinga abali mu register yeggwanga ya electoral commission kijejiti anti kyenkugamba natandikidde wali nti mu byafaayo by'akalulu ka Uganda kanu ketuvaamu generation anti to compiling notes ne tubireeta we use what they give us NRM yellow book esinga numbers za electoral commission ale electoral commission ya bibiina byonna kati kitegeeza nupu eri mu NRM kibagala okutugamba so nti akalulu kano mbadde yakusooka kusiigira muntu kifaananyi tugende ku points ziri endala zobadde ogezaako okubeera ng'ombuuza wetugenda muddidde mu kalulu kenyini mu kulonda okitegeera emivuyo egikabaddemu emivuyo gibadde mingi nnyo abakubiddwa emigga abattiddwa olaba ekyali ebutambala abantu 10 battiddwa olaba ekyatuuka ku Lubongoya nagamba nti waliwo polling station yemu gye bagendamu obululu ne buvaayo ng'onafunye ng'onalinayo 10,400 nga Lubongoya afunyeyo oba 8 oba 8 nenga buvudde luddawa walaba ekyatuuka ku Bugundu mutu wa watu kawempe mutu wa watu Nyanzi ye declaration form ze bazimuwambako buwambi okitegeera so eno yabadde shambolic the most shambolic campaign we've ever participated in the history of Uganda's elections nze akaluke saagobera ke kachenda mu mukaga nali sitegera bulungi ne kutandikira kudala ka 2 gumu
akalimu Francis Bwenje Chapa Karuhanga Agure Awori Museveni Besigye Kibirige Mayanja ako kinatandikira badde sirabanko kintu kimu okitegeera so kise kifaananyi kyabadde mu kalulu nti teweewuunya numbers ngeri gizafunyibwemu nezijjanga we ziri Mami Kyagulanyi nyamwako just 24% ku 10 nyamwako just 24% omusajja abadde atambula nga atalaga ebitundu ebya Uganda almost byonna byagenzeemu nga mutaddeko resistance ey'amaanyi bamuyisa mu mayuni naye nga gyagenza asangayo abantu abali uganika ab'ebitundu ebyo versus campaign zetulabye ezaawamu ezimu ng'abantu abaliyo twebuuza yi bano batuze ba so era nagambye bakwano bange abamu adde bajoyinga numbers nebagamba sola beera argument za numbers za M7 zaafuna no because the whole thing is orchestrated. Shamboli kitegeeza ekintu okubuzaabuza okukyasinze bya abaana Uganda tebabitegeedde ogatta okubuzaabuza n'ogatta emivuyo Shamboli kitegeeza emivuyo kubuzaabuza kugamba byonna Byabakama ye yagamba nti zaataalingibwa zitya byajja result zino teyakola breakdown kankulaga maisa kozi tobadde mu ggwanga kankulaga ekintu kyombuuza kyenkuwanga tekiriko teyakola breakdown anti kyengenda okukulaga wano kankulage wano katono bakimubuuza byabakama naye musajja wange alina buli musimu wangu walaba omulimu ogwo si mwangu ssebo walaba omuntu yajja okulangirira Nalukoola Nalukoola nga bali bagala kumubbako obuwanguzi bwe yajja okulangirira returning officer yagamba therefore I declare Elias Nalukoola as a nominated member of parliament. Nominated. Which districts are the results you are reading coming from? Katude. Abemulugunya kati simanyi abemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki bebuuza polling stations zineno ziva mu districts ki okay enkola eyo era mba kwogera abakola ku system yaffe ebimbe kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo Samunana teyabanyonyola bamubuuziza ekibuuzo ekiri simple, precise and concise naye kugamba omulimu ogwo bali babuuza nti results zino zasoma zikola ki n'agamba era kati ensonga eyo jidire ogwo omulimu njagukuwamukko obulira obuzito omulimu ogwo si mwangu so kati Sakalulu breakdown teyagikola tetwagiraba so byebyo so kati Abannayuganda bali bagala results zino zibeere nga okubeera transparent nga zitambula zitya results weziba zivudde ku polling station yes zigenda ku district ne bataalingira eyo neziva ku district nezijje babadde ludda babadde bali Lweza kiba kitegeeza nti basuubira era wano mu kusomesa okunonya akalulu ogenda okakuba ogenda okakuume ogenda okabanje bebimu ku ebyo nti akalulu wawe kabbirwa waliwo akalulu akasobola okubbirwa ku ground kwennyini waliwo akasobola okubbirwa mu transit okuva ku polling station ogenda ku district transit kasokyuka okuva ku district embeera nga mbadde vigilant nnyo ne kasigala awo kati okuva awo ogenda eri ku main kakati awo Bannayuganda bali bagala some little bit of kati kyenawulira nti Kenya mukwano wange yabadde akinyonnyola nagamba Kenya balina kye bayita public portal tyakalulu okasuula bwoti bino bya DR forms bakawanika ku public portal where anyone can access buli omu n'akola ki tyekyavudde ku polling station ye Wabigalo kino tukisudde wano okitegeera kati electoral forms zino lwaki bammemba ba parliament tebazikola lwaki tubeera mu mivuyo gya DR form bagiyuziza gundi agimize gundi agigayiza gundi abise why
electoral reforms lwaki electoral reforms tezijja mu parliament wezinajja ababaka ne tuteesa ku bintu ebituzimba anti obuzibu obuliwo Sarkozy why obuzibu obuliwo Sarkozy nti reforms ezo ekyebuzibwa bwezijjibwa amini gundi yewereetebwa ba discussing esobola okuyita nga numbers sizizo oli yalina numbers ate nga kyo kimukolera nga wekiri electoral reforms nezitayitawo kuba ye kimukolera nga teziriiwo weziyitawo mba mutandisa okukola ki okumusemberera kumuyuuya kakati awo nabasobola okulwana nga bwe yalwana ku kyemyaka n'ebisango nezo baali bazireeseeko mu parliament baali bazisuggestinze okuzireeta Nobert Mao ne Mwami Mathias Mpuuga Nsamba nzijjukira bulungi naye tezaatuuka baleete ennongoosereza ojjukira bulungi naye ati ennongoosereza ezo abamemba ba parliament be bamu ababaddeyo emyaka n'emyaka babadde bakozesa akabadi keekamu ekituli ekyo abakiyiseemu nga kibakolera lift weekuleka then ng'okaaba naye weeba ekututte yeyo challenge ndowooza gye tulina yes nti ababaka bano tukirize tugaane nti ekintu kibaita selfishness oba kiba kyabungu okweyagaliza kati nga woyogedde mulimu abayitirira mu kabadi keekamu akabanza abakayiseemu akabadi keekamu nga badde bamutwala naweteko n'ayita mu DRF n'agigaaya n'ayitaawo n'agimira kakati omugamba tuleete electoral reforms naye basijja mukwatirayo si Mwami Museveni yeka yagikola gwenyigiriza n'ababaka baffe bennyini nabo bayitidde nnyo mu ddinisa eyo kati electoral reforms kyovolaba nti tebasisaako nnyo netubeerako mu ggwanga nga ekitwadde ku bunkenke electoral reforms zijje nga ukyali ku kyemyaka n'ebisanja we've never gotten that moment bajja ne bakyogerako nekiddayo because bakimanyi baba bantwala kati Mwami Mpuuga yali ayagala obbireeta wadde bamutwala wano gy'aviira yagezezza kukola naye abireeta ku lasiti ku kisanze ekyasooka tebaabireeta ku kyokubiri takireese ku kyokusatu n'akimaliriza ku kyokuna ate waayagala oleetera ki ate bwe yalaba nga obuganzi bukendedde mu bantu n'asirika kubanga nga alina okuyita mu katuli mu kadirisa kubanga ati omusajja oli babadde buli buyitirivu nnyo nga tasobola kukwatamu so kitegeeza wano bino emivuyo gino electoral reforms zeetaaga okukola ki ababaka baffe beetaaga okigirako kati ekibuuzo ekiriwo ensonga endala gye tuliko nti ababaka tebabeereddeewo mukulembeze naddala ab'opposition era bafutu soja n'abantu aba bulijjo bagamba nti ababaka beesuuliddeyo gwa naggamba beefuddeko bokka ekintu kino bakaabira buwanguzi bwabwe tebakaabira bwa mukulembeze waabwe kyekitambula kati ekisooka ekyo ekintu kituufu okusinziira ku bye tulabye nti buli mubaka gw'olaba akayanira kintu kye people would have expected okubeera nti nno buli muwagizi wa Mwami Kyagulanyi gy'ali na buli leader wa National Unity Platform alina okubeera nga akaabirako ku kiri ekinene kuba ye bigger picture yebezeza abantu bona mu struggle okubeera nti obuyinza bukola ki bukyuka nti oli bamubbye naye tewali wadde abako alina kyanyega wadde okuzzaamu abantu okukkiriza because at the end of the day etwa tugenze mu bululu bonna abantu bano the electorate kyobalaba nti tumala ebbanga lya myaka 5 okubeera nti mulina okubanga muzimba mu mobilizinga muzzamu abantu mubayigiriza kino nakiri balina kwe balabira kye bayita leadership erimu okubeera nga ekuma kuzzaamu kakati ukibeera nga ensonga ebadde yakusigukula Mwami Museveni banga lino eri myaka 5 gye tubaddemu nekituuka olunaku nga babalonda ku mulundi gwe gumu naye Mwami Kyagulanyi n'abeera nga abbiddwa ng'abamuwe bakitwala nze nkikkiriza yabbiddwa kati nammwe ne mubeera nga muli mu kubbibwa naye nga mukaabira kino kyammwe kikino answers zino that thing is sideway kya mirundi ebiri nti omuntu ono bambi alina obulumi obwo you feel for them alina obulumi obw'okulaba nti ali mu kulaba babaka they are being selfish omuntu oyo alina obulumi era buli justifiable butya nti omuntu oyo manyi Uganda eno muganda wange nagamba abantu nti akalulu abamu bakalabanga ekinyumu abantu abalala bakalabanga essuubi
erigenda okubajja mu buyinike bwe balimu mu mbeera gye balimu mu bitagenze maaso mu ggwanga because at the end of the day poor governance and leadership yeetera ebintu byonna birina okubeera nga bigoyinga astray mu ggwanga so waliwo omuntu abatunuulidde akalulu aka abatunuulidde Mwami Kyagulanyi ng'essuubi lye ng'ebyala byonna bigayagala ne katulinde obukulembeze bukole ki bukyuke nga wekyali mu 1980 Mwami Museveni mu 1980 yagenda mu kalulu k'Obote nga naye agamba enough is enough katukagendemu tumuggyeko nga lyessuubi we byagaana n'akola alternative ways so wekibeera mu nsi zonna okujja kwa Barack Obama ku muddugavu yali mu ggwanga erya America the black American yalirabanga essuubi ery'okuta omwana ow'omuddugavu mu ggwanga erya America abadde ng'akyojjozebwa mu myaka na myaka eryali essuubi now essuubi lijja with emotions so you have to protect the essuubi tovolaba nti mu bbanga lyonna tulabidde ebyobufuzi kabeere Mwami Besigye nga yali akyaliko abantu nga abajja nga baagala okumukiika omukono abantu bajjira omukono gwo ne bagukubakuba muve ku mukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi omulabye ebbanga lyazze kuva 2018 bamuteddeko embeera yonna bamupangisiriza abamuvuma akoze batya naye abantu balwanya entalo ezo si Mwami Kyagulanyi yekka kubanga lyessuubi lyabwe kati otuuka mu kaseera kano ng'essuubi twagala lyabike tulirabeko bino ne bibeerawo people will be disappointed. They will be very disappointed and they will vent their anger and frustrations which they are doing which is understandable now that is them kati obuzibu obuliwo challenge eri embweti nti otunulira ekifaananyi ekinene ekigazi Mwami Museveni ayira ebintu byakoze nga biteeketeeke ekisooka okuteekawo olunaku ng'okulonda president kwe tulonda ne MP kyali kiteeketeeke okitegeera singa kyali kya lunaku lumu nti kulonda president then kyali badde kisoboka ababaka aba parliament leadership yonna okubeera nga amaaso gonna bagatadde kalulu kamu ka president naye bambi obaddiramuko n'obafiringirako ko era n'abaganda bagamba nti olumunyama ntono okwayana kolaki ekuli mu nkwawa nti wakati mu kusuula gaadi ne muva ku kammwe mukwate wali ne bano bagenda basuuza nti oli yakikola nga kiteeketeeke mubeera muli mu kavuyo wano DRF z'omukulembeze ziri weno nga ye ategula eno ye nga atema eno nga ye atema kuba mbadde musuddeyo gaadi muzijjeeyo nati electoral commission egamba kiri expensive nnyo akalulu kano nti leero republic holiday yakulonda president simanyi the next day tulonda babaka simanyi the next day tulonda bameya kiri expensive there is nothing expensive in that ku sente zetulabye zitwalibwa mu bintu ebirala bitalina makulu we are talking about leadership of eggwanga something we wait every after 5 years for 5 years obukitegeera kati awo tewaliwo nnyo sente zibazigenda okiraba kubanga obululu obulondebwa obumanyi buyitirivu nnyo n'ebifo ebimu byensuubira mbusinga babijjawo then focusinga ku bifo ebisatu oba ebina ebyeggwanga but they are many so ekyo si ensonga enkulu naye gavumenti oli yakikola nga kigenderere ababuzeeko mulwanirira ki muleka ki mulwanirira ki muleka ki kati bambi ababaka tukiriza oba tugaane tuba twakkiriza nti kyekyo ekiriwo tugenda kupuleyinga n'ekyo gemu yetu wetu bwetambula MP kyabulabe kiba kyabulabe kubanga MP era still amanyi gataddemu wano campaign y'emyezi 3 you know how commercialized politics has been okitegeera era n'omukulembeze abadde nga atambula nabo bambi mu bitundu ebyenjawulo ng'abantu tyo no muwe muwanga manvuli mulonanga manvuli which means nti naye yakikkiriza era ne representation eyo mu parliament abeera agyetaaga let us imagine Mwami Kyagulanyi bamulwaniddeko nafuna obuwanguzi bwa presidents naye ngene bamukubye ababaka ayina 0 nga mu parliament gyagenda okuleadinga nga executive abali mu parliament legislation ba NRM kiba kijja musumbuwa unless nga naye agenda kufuuka ate mu 7 era agenda kukwate mu constitution abeeko byakyusa ng'ate wano ekimulonzezza n'abantu byebimu okubeera nga rule of law ebeera restored ng'ekola kale bajja kwesanga naye mu katu musajja wattu oba okitegeera kiba kitegeeza nti yes obulumi bubeerawo awo naye bano balina okusigala nga bagaadinga ebifo eyo kubanga bigenda kuba byetaagisibwa wali okitegeera now imagine Mwami Sarkozy nga NUP tefunye representation mu parliament eyina 0 Mwami Museveni atulemeredde tugezaako ne tulwana n'aguguba n'atwesimatulako n'alayira ne mulayira nga temulina mbaka n'omuki mu parliament kitegeeza tumuwadde total control
tiragenda kubeera nga amuchekingako amateeka agenda kuyisibwa nga teryaga resistinga budgets bagenda kuzaapprovinga nga ziri unchecked okitegeera tugenda kubeera nga tu-exposinga ebigendo obubi ku record because jukira parliament eyo waliyo Hansard buli kimu kibeera documented kibeere eyo okitegeera tewagenda kubeerawo debates zonna zigenda kubeera nga zijja mu bantu so wagenda kubeerawo kye bayita unchecked authoritarianism mwa mukimuhandinze ku silver plate nga kirina okitegeera nekyokubiri nti wo boycottinga for example n'osuula guard gwe MP notafuna buwanguzi bwo obupanishinga ani olowooza ku babiri opanishinga dictator obupanishinga balonzi bo kubanga wobeera nga osudde guard ne bakakubako akalulu n'ofuna netutafuna representation era agenda okusinga okusafaringa ye mulonzi constituency zigenda kubeera nga zina representation local issues zigenda kubeera nga zidiscussingibwa okitegeera ba voters bagenda kubeera abandoned awo era ono wa regime ono era yagenda okubeera nga afunamu so kati tegeera yes so ate ne regime zino ng'eyamwe Museveni eyagala nnyo bazire singa bazira nupo banetafuna representative n'omu nga babadde bali ku kino obakoze diversion yabeera ku kino no ino isaayo baba bagenda kubeera nga teri bibuzo bigenda kubabuuzibwa wadde n'ekimu tebagenda kubeerawo resistance n'emu inside mu house nga tubali tubiraba gwokimanyi n'essaawa zino nti parliament eyo mu butono bwe badde ina ababaka abatono abopposition nga ba NRM bangi waliwo ebintu ebimu bye twakivinzeeyoko olabye bataganjudde ne batwetera ebintu bya corruption ebyo bibadde mu babaka ab'enjawulo basise namuju baani bamwami mpuga abo baani kubba kwa mabaati waliwo kale ebimu ku byo bye tusobola okugamba ye naye nga singa babeera basigaddeyo mu parliament okitegeera naye gwe nina akantu ate kaliko wandeseemu yes nka process nze sikategeera ti NRM voter gundi register yabwe limu over 20 million zenkanankana neza isi zerina eza zigisinga what zigisinga kantu okukademi okutegeera zigisinga processing zigisinga so abaka parliament bantu tuba tubeeta so ababaka ba parliament tuba tubeetaga babeereyo abala bagamba nti tebabeereddewo Kyagulanyi abalala bagamba balwanira bufo ate obufo bibagamba nti ffe tituli ku bufo kituufu byogerwa naye kalize nkubulidde political score yonna board nga balina okubeera nga etambula okitegeera gomanyi mbuno gye bakoma okustayinga mu parliament omwo ne babeeramu kicreatinga kisustaininga political organization ng'ekibiina kya National Unity Platform for example essaawa zino nga weekiri mugenda kufuna funds okubeera nga structures z'ekibiina zitambula bulungi nnyo okutraininga ba future leaders okukeepinga national coordination nga weeri bulungi nnyo kwegamba change enkyukakyuka yes gye tuluubirira naye change eyo ebiseera ebisinga yeetaaga ebibiri yeetaaga street yeetaaga ne institution okitegeera bali ne bagugubira muli ne babuildinga pressure within institutions ezo inside ne wabweru nga waliwo abakola ekyewabweru okitegeera kati ekibuuzo kyali badde kisinga obukulu kyali badde nti ababaka bano baba kusuula gaadi nga balwanira kalulu ka Kyagulanyi yes akabwe ne bakaleka ne babakuba they would get what we call moral satisfaction kuside the opposition y'abantu bali bagamba kale kasita balwanye tebagize nenga musudde ebifo so you get moral satisfaction nenga ate oli akusinze afunyemu strategic advantage regime yebe funye strategic advantage yegenda kuyisa kati buli kimu ata nani because tewali checking tewali mubaka tewali wochi obo kitegeera so babadde batuufu okubeera nga balwana nabo basooka ne baskeech abo yes kubana kira kiyamba ffe nti waliwo argument era endala bwana Ntambi nti waliwo ababaka abaawangudde ng'ate mu kyokugoba Kyagulanyi oba aliwa ojjukira emboozi ezazze Kyagulanyi bamenye ewuwe simanya ali eno naye ng'ate abalala bali mu celebration n'abantu baabwe tibanayenze empangudde nga bali mu kuzina amazina naye abaana nga bagamba tikati kiki kye tuliko wano mulimu instances ezo zo zalabise bubi nenza abantu benalabyeko wano e Kampala wembadde ngoberera Zahara yaweebwa nga bamulangiridde ne mukazi watu tiyalina nabudde bu celebrating era ne bwe yali ayogera naga bannange nali badde ngamba nti ndi musanyufu naye ate president wange okitegera kikimu kyamwami nalukola kikimu ekyani abaka bonna abasinga naye ekisinga obukulu Sakozi
otatunulira muntu gw'olwana naye kakati obeera ng'olwana n'omuntu ali autocratic nga Mwami Museveni nga institutions azirina mu nkwawa nobeera nga gwe mubaka ow'ekitundu katugeze Makinde West oba East oba Nakawa West oba biki nojja n'oteekawo resistance ku yes mu kaseera kano kawindo kano akatono kano tekimuganda Mwami Museveni tekimulobera kukola bye yakoze Balutamaguzi kukola bye yakoze ba Geoffrey Lutaaya oyo naye atandise okunsombo mugire muti kati bambi bannaffe ababaka yes ababaka kya bulumi era abantu bulumi bwabwe bombo tegera mbo feeling naye tulina okustadinga even omuntu gwe tulwana naye ya operating atya yes mti mugezi nnyo mugezi atayina buli kimu resources feze tutalina abali eno so sometimes oyina okumulwa nanga wo mubala oyina okumulwala nga mu bikonde wana opponent wo naye nga wogiramu kano boti weweewoma naye singa oteekayo obuteesi bwe bati bakubake onobweri kakati yeyo keka akabino so abamu tetubanenya nnyo yes kikakatu banafa mbambike balimu naye nga n'obulumi bw'abantu butegeera ssaawa zino weebuli era zeze zimu ku nsonga lwaki akalulu kakyetaagisa okubeeramu tugenda tuuka waawo kuba kati olaba nze waliwo gwe nayogeddeko naye nagamba nti waliwo ebifo tale center we byabadde we babadde balangirira nga balangirira ababaka nga bataano mulundi gumu ku bizindaalo kati oba okyali eno ogenda owulira wali balangirira ne wali balangirira at the same time kati balangiridde ani gundi bamujemu gundi dikira kati obeera confused kyovola ababaka abamu babadde ono alwanira kano oli bamugize ono bamugoba oli agoba pickup ya bululu oli atomedde esima yabadde abba obululu kwegamba ebintu byonna ne bibeera nga kizibu nnyo okukola concentration oli agambe nti kati tugende Magere tulabe kyekiri emagere okimanyi n'ababaka abasinga tebagenzeeyo because ebintu byabadde action nga mungi nga tebalina sekiwalinga ekifo ku lw'ekibiina kuba n'ebifo nupu ebyetaagira ddala ebyetaaga ate n'ababaka balina obeererawo omukulembeze definitely kati kiriwo ekyalibadde tosobola bbawuzaamu okolebwa fast tosobola bbawuzaamu Sakozi nze gambe tuba twakkiriziganya nti tugenda kuteekawo ababaka tugenda tuvuganye Mwami Museveni tumusuuza ababaka kitegeeza mulina sekiwalinga ebifo at all costs nanti akalulu k'omukulembeze ate eri kabbibwa akagenda nanti kati tulina ku the biggest thing that should have been done kugabanya buvunaanyizibwa who does what tosobola kutikka muntu buvunaanyizibwa nga alina okusekiwalinga ekifo ky'obubaka kyo ekibiina kye bwetaaga ate nga yalina obuvunaanyizibwa bwebimu okubeera nga alondola nak'omukulembeze abagenda kweyawulamu atya ffe abalala ffe abali mu kunenya ababaka twakola ki oba tuli eno tugiwagira eno kubanga omubaka ogenda mwawuzaamu otya ebibuuzo bibino bigenda okubuuza ebifo bya bubaka ba parliament ng'ekibiina kibyetaaga oba tekibyetaaga nobyetaaga ababaka that is the fact kati webanga ebyetaaga erina bise kiwalinga oba wandibaddewo akakiiko kyeyo kyeggamba nga ko tekali mu kalulu nti tekali mu kalulu kana kababaka because I believe millions z'abantu abayayanira enkyukakyuka tuli bangi abayayanira enkyukakyuka twazanya lolo kyawo ffe abalala twazinga mikono nga tuli mu kuwagira nga bawagira omupiira mani yaseno Jokareza agututte Martinez amukubye nga gwe tuli mugulabirawo we tutyo we are folding our hands so kiba kirala nnyo okubeera nga ffe bali mu kupointinga engalo mu babaka baffe mbaye tebabadde ku kiri babadde ku kyabwe naye nga n'ekyabwe ekibiina kikyola kikyetaaga kati abasaawa zino nga tugenda okuyingira akalulu kano twamala nupu yamala neyingira mu kya iPod is about numerical string ekyababaka twagala ekifo kya tubanga Mwami Museveni bamulayiza nga biganye bino betugenda ogenamu leader of opposition for example all that is about the representation in parliament so we cannot have our own cake and then we want to eat it cannot happen anze ndi kubabaka abadde mu celebration zaabwe naye nga eri ebintu beetaaga okuwaayo amaanyi gaabwe eri ku mukulembeze waabwe abo bendiko nga gwe bakulangirira n'oyitawo naye ng'ate eri mukulembezewo bagamba obululu bwe babubba naye nga toliiwo abo bo that is the challenge and also people have to understand the reality number one
nti Mwami Museveni nga tetunayo kumusuuza kuva mu autocracy gyatutwaliramu ey'obuyinza nga yabulina institutions zonna nga yazifuga alina eryanyi ly'emmundu alina eryanyi lya ssente z'eggwanga nga tulina kubeera nga tumusuuza ebyo tugenda kukuwa examples ti mu bulu bona obuwedde kuva ka 21 26 11 16 kankomawo ku 16 ndogera ku Dr. Kanokiza Besigye Dr. Kanokiza Besigye kale katugambe nti nno ababaka bwe tuli mu kunenya ffe bana abaffe ababe bakola ekisaana ne bagana ba demanding obuki obuwanguzi bwe naye babufuna bati bateekawo embeera nanti waliwo ekyokuteekawo abaffe bataddewo ki waliwo ekyokuteekawo embeera n'okwachivinga okitegeera but also nabeera still bali ku bifo nga bali mu kubanga babise kiwalinga there was other people abeewo obuvunaanyizibwa okubeera cause eya Dr. Kanokiza Besigye because Mwami Museveni yakirabirawo n'agamba nga kiri kinakusoosezaamu tibironde b'emirundi ebiri nga yeewala ekyo there is no way ogenda kwawula mu mubaka abeere ku kake abeere ne kana akalala ajja kuluzinga either ekimu ku byo okitegeera yeah Okay. so nze saali yagadde nnyo kubassaako maanyi na busungu without okurealizing the reality of the politics bwe tuli mu kubanga bwana Katana yali yesimbyewo yali teyesimbyewo olaba kati Katana yabadde ku National Talent Center because yali teyesimbyewo oyo Katana ate ye naye Katana yabadde tasobola yekka kituufu anti twali baitufunayo bakatana abalala nga tebalina buvunaanyizibwa buno bulala kwa yali talina buvuna abakubaga naye yesimbyewo abantu era teyandibaddeyo ku national that is the reality so twali bali tulinawo abantu abalala abatalina buvunaanyizibwa buno nabo nga tubeetaaga eno bodi bajja wali bwe tujjira ku kibuuzo ekirala nti lwaki okulonda tekuvaawo abantu bannayuganda ne basigaza egundi depression n'abaggwa pressure ne zibaggwako sente eziononokera mu bululu ne ziggwawo ne tubeera nga tuva mu kkuba akalulu kano akatali ke bagamba akatali ka mazima kituufu okulonda kuveewo okulonda kusigalewo kya mirundi ebiri nze omu ku bantu abatakkiririza mu kulonda kuno kwa Uganda okama Museveni nga kusigadde nga wekuli nga tewaliwo ene reform ereeteddwa nga kusigadde nga wekuli tikiba kizibu nnyo okumuwangula akalulu ako akalulu ke yeetegekera ke yeekubira obululu bwe yeekubidde kweyegazaanyiza mu voter register nga wenkugambye n'agamba namba ziri bwe ziti okitegeera mweyekolera gerrymandering na creating constituencies empitirivu ennyo mwe tutasobola kusimba babaka because tulina busobozi tetulina capacity naddala mu byensimbi yenga zaalina ez'eggwanga kiba kizibu nnyo okumuwangula mu kalulu akyalina n'eryanyi lya ssente n'eryanyi ly'emmundu eby'eggwanga aba muzibu ku defeatinga mu kalulu nagambye omuntu ejjo nemugaba bya mirundi ebiri waliwo omuntu okukuba akalulu naye notamuwangula nti nze mbiriivinga Mwami Museveni tubadde nga tumukuba akalulu nga tukamuwujja naye nga atuwangula he defeats us he doesn't win us but he defeats us birabikanga ebifaanagana naye byanjawulo kubanga bwo obuwagizi nkiwa Mwami Kyagulanyi abadde abulina obuyitirivu ennyo era nkiwa Mwami Kyagulanyi aweredde obululu okusinga Mwami Museveni ni Mwami Museveni yatudefeati nze yatuwangudde olwa enteekateeka ye gye yateekawo etanabeera challenge dino mulundi nogubye dinoso okubeera nga tukola ki nga tuchallenginga kakati nze omu ku bantu ababelievinga nga abantu abala nti maybe okulonda akalulu kubeewo tekulina makulu nze omu ku bali believinze we batyo naye nkugambye tulina okufacinga some realities ziri bwe ziti abakulembeze bangi Mwami Sarkozy abawangudde obululu naye nga autocrats nga wano wekiri ne government zaabwe ne zifallinga after 3 months naye akalulu kye kayambako okubeera nga oyinza okufuna obuwanguzi obulala nga si bwakalulu bye bino Sarkozy badde okimanyi bulungi nnyo wetuba tuvudde mu kalulu emyaka gyonna egibagiddako emyaka 4 n'ekitundu almost tewabeerawo political space eriwo ng'ebeera mu kalulu ey'ebibiina okubeera nga bisobola okugenda ne bimobilizing abantu bazo ne bikola grassroot n'ebirala tebibeerawo almost tubeera nga abali mu ban naye wano gino emyezi 3 giyamba okuteekawo temporary political space ey'okubeera nga tutambula okubeera nga tubunyisa enjiri mu bantu so akalulu katugenda mu kano
tuba tugenze mwami Kyagulanyi n'abeera nga asobola okuba nga atambula n'ayetalaga Uganda nga Dr. Kanokiza Besigye we yakikola kiyamba okuba nga tu exposinga regime eno eriwo mu bintu ebyenjawulo. Era bwe tukagenda mu akalulu obubbi bwako buli muntu n'abwerabirako bubeera very visible, the rigging bubeera visible, fake results ngeza abaddewo ne zibeera documented. Regime awo ne luzinga moral legitimacy kyekiriwa gobadde okimanyi Sarkozy nabuziza omuntu ejjo ne mugamba bannange bibiranga ebitundu 7 n'obutundu obugwamu bwalonze omukulu nibagamba naye abantu nga balinga bali mu kiyongobero ani yafudde. Did you see any celebrations anywhere visible on the streets of their darling president winning election? UBC TV yabaddeko na mawulire gayo yalaze ababadde bakyakala embalala mbalala tulina districts mmeka nabalabye embalala tulina districts mmeka 16 mmeka okubeera nga abasanyuse okitegeera nga baalo batuwe batyo. Imagine nga mwami Kyagulanyi yabadde kala awangudde gwe babadde balangiridde singa esawa zino tukyalina singa siri wano Sarkozy singa ndi ku beach ndi kulya bya nnyanja singa siddangako nawaka. So akalulu ke katuyamba kibayita moral legitimacy. Era kyovula ati akalulu ka 2010 we kaggwa mwami Besigye yagenda ye ne yeerayiza era n'afuna ne title eya people's president. Kakati ke kalulu mu ku byayamba. Ekirala nti ligale mbadde nkunyonyola bali nti kayamba okumobilizinga population ti political space eno webera we emyezi 3 campaign ziyamba okwalawinga meetings ezenjawulo nga mwami Kyagulanyi wabadde nga atambula ziyamba ba citizens okwogera politics without fear ziyamba networks okubeera built across the country. Akalulu kayamba unification of fragmented opposition. Kyanaku nnyo nti no mwami Museveni yakirabirawo aba opposition abasinga n'abagula mwami Mawo mulaba gyali bamwami Mpuga ne tiimu yo badde ng'ogiraba yatya wano to force awuyega alliances nezikola coalitions nezikolebwa tojjukira bulu akalulu ka 2011 alliances ezakola bana ka 2016 kati omulabe mbamujja mutuka ku nfeete awo nonkujira bugizi kukinyagala okubanga nkutusaako yes lwachakalu kalina okubaawo tuyotulaga yes ebuleyo bibiri ekyokutano kyekigenda okusembayo ekyamaanyi. Ekirala ekyokuna waliwo kye bayita gaining international leverage. Omanyi lwaki bajjeko internet tebigendayo to exposinga atya kubanga kujirako cost sanctions zijja walabe ezajja mu 2021 okitegeera ne pressure ebeerawo and before you know you don't know. Ekyokutana kisembayo nti akalulu kayamba okutaninga ballots into protests. Ngenda ku examples zensi. The election helps to turn ballots into protests. One, because it has the effect of registering what we call voter anger and showing the dictator would no longer fear you, and it measures resistance. So akaluketagisa nyo obusungu esaawa zino bw'abantu be balina obumanyi buyitirivu. Okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda. Okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda kubasajja bano these fraudsters nga justice byamukama iwe fraudster iwe fraudster akoni to arrangement twajja mu kakiiko k'ebyokulonda kumbe ng'osiba wasali musale muteekateeka kuzaayo polling station makolero laba ate bwaddira muwala wa Tashobya gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna Nakaseke returning officer yaliwo mukyala Kunihira ndowooza olya Kunihira n'agamba bino sijja kubikola kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza. So twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda. Nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda sijja kuddamu kwesimbawo. Yakitegedde bwatyo but bino byenkunnyonnyodde Mwami Lutamaguzi naye abimanyi. Kyova olaba nti akyogedde wano nga amaze kubeera defeated. Naye luli abadde akimanyi nti kiyamba ABCD and also for some members of parliament mulimu abamu ebyaddala bo nga bali selfish bo baagala bifo okitegeera mulimu n'abali ku national cause abamu abalala nga bino akalulu kano ke kayamba
nga bwe mbikunyonnyodde. Yes banange temuna kubeera nga mugenda nnyo okubajjukiza tetubaddeeko nnyo wano naye muno wakiyebadde ekyaliyo mu kaseera kano so mugendeyo mu abantu abanyumirwa firimu nga muvudde mu mbeera eno amwagala ekibakkakkanya amwagala ekiyinza okubanyiga ku mitima omwagala okuira kusinga okuvako kwate mu bino ebitunyiga ffenna ebitunyigira awamu olina kubeera nga obujjalira ku mutimbagano gwa Muno Watch ku mutimbagano gwaffe ogwa www.munowatch.com kwetuli subscription fee kyali mitwalo 3 wadde embeera mbi nene ffe twagamba tugenda kubanga tubakana sente empitirivu nnyo tumanye embeera yammwe so mitwalo 3 kitegeeza luba nusu nga 10 obo savings buli lunaku kulwa films enjogerere zokka mu kifaananyi nga kirungi nnyo films ezibeera empya series ezibeera empya mu genres zonna abanyumirwa action abanyumirwa documentaries abanyumira comedy action love story science fiction adventure twala tugende byonna mu ba VJs bona aba Uganda Junior Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo I Speak Evo Kevin Chris Sweet Tom Lance uliyo n'abalala bona kwe bali ku applications zonna kwe tuli iOS genda ku Google Play Store downloading application ya Muno Watch mwabakozesa App Store iOS genda ku App Store downloading application mwabakozesa zi laptops mgende ku www.munowatch.com namwe abakyali ku television oba smart TVs mugende muberenga app mugiwanulayoko films of course jeziri abanyumirwa Serika The Asset mu VJ Junior je kali ebitundu biwerawerako bili ebitundu bina naye nga kalungi nnyo bakayita The Asset gendo berenga okalaba sako of course ne films endala mba VJs bonna njabera ku mutimbagano gwange ogwa TikTok ogwa Frank Ntambi mbayisizamu koku some of the reviews eza movie berenga oziraba nga tuvuddewo abanoonya emirimu sawa zino embeera of course sinungi nnyo naye twagala ogeza okubanga tu creating solutions ne provisions ezenjawulo so omukutu gwaffe ogwa Job Giant ku www.jobgiant.net job as in job giant as in GIANT Job Giant www.jobgiant.net twogera ku bantu abasomi abalina certificate abalina diploma abalina degree abalina masters abalina zi PhD mu sectors zonna education aviation business ICT biki byonna nga omulimu gubadde guchabuze omukutu gwafogo gwa www.jobgiant.net guyamba okubeera nga gukulinkinga gukugulirawo enzigi opportunities ezenjawulo nabo banafe abalina emirimu nawe alina omulimu omukutu guno ngononya mukozi ngogenda okubeera nga oteekako oba ogendako okubeera nga emirimu ogiteekayo olubana abaginonya yabeera nga baginoonyeza okwo so fe tulinkinga wakati w'abanoonya emirimu nabo abagirina wobeera nga okubye ku namba gyengenda okubeera nga nkuwa naye ng'osobola okuba nga o-uploadinga CV yo ate kirungi emirimu gye tulina oba gye tulinkinga tulina mirimu tugigaba abatulinkinga so tukulinkinga mu nsi zonna Uganda Kenya Tanzania that is East Africa ngogaseko ne Rwanda zani Africa okutwaliza awamu n'owobeera ogamba Europe oba North America oba Central America kabere Oceania guno mukutimbagano gukuyamba okutuusa ku mulimu gwe wali oloseeko gwalwoterako ddala noberanga mnango gamba weewaawo ebintu bitambudde bulungi so beera nga okuba ku namba eno y'essimu office line ndabirenga bakuyambako ku isayisamu 0749 052 000 kanjiddemu 0749 052 000 awo nga nvuddewo chapu olwo nzikiridde Mengo tulinayo bannaffe aba Biva Organic Dr. Richard Senjobe agamba nti abakubiddwa akalulu kekana akaseera abanoonye eddagala lya pressure sukali twala tugende muberenga mugendayo aberenga abayambirako ddala tayambako ekyo kyokka wabula ne mu nsonga ezo mu kisenge saba zino oba wakubiddwa akalulu n'amaanyi gaba matono mu kisenge kitegeeza ka man power asobola okubeeranga akakuwa bulungi nnyo so ensonga z'ekisajja ez'omubuliri omwo azikolako bulungi nnyo n'ez'abakyala azikolako bulungi nnyo sako of course n'endwadde zonna eziyinza okuba nga zikulumbagana kuva ku maaso ku matu sinuses abalina ebibobe abalina amagumba nga gabaluma bannange njogere kindeke kibuli bulwadde bonna baana bato bakyala
kubyala family planning buli kimu buli bulwadde bamuyita Dr. Richard Senjobe asangibwa ku Biva Organic ekizimbe kiwanvu kya green okulirana Masengere genda yo nako olwalero asiko obulamu tassa mukono embere berenge tambula bulungi n'abasembayo be bamulangira interiors echanja mulangira interiors basangibwa ku Al Salam Towers nga bakola ki abanoonya dining tables ennungi ennyo eza sets eziwerako set bantu bana bantu mukaga bantu muna bantu 12 bantu 20 ezewaka sako nezo offices tables ezo mu offices oba conference tables jeziri dining tables jeziri sofa sets ezo maka ezikoleddwa mu furniture omulungi ennyo ngoyi lugoye leather twala tugende jonna azijida mu nsi ezenjawulo nga quality eri waggulu nga ziri highly durable nazo jeziri ezewaka sako nezo mu office carpets ezawansi center tables ebisige byo ku bisenge n'ebirala babayita aba mulangira interiors au ku Al Salam Towers echanja nga tonatuka ku Chanja Mall eri opposite Total Chanja. All right. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli wano ku Lishi Hotel. Yes, esangwa wano ekisaasi ng'ogenda echanja nga bakava mu bitaala ebyekisaasi kulambiro ng'ojja Chanja Road ojja kulengera ekipande ku mukono gwo ogwa ddyo kye bayita Lishi Hotel Resort. Abantu wano walungi nnyo okubeera ng'omuntu ojja ebirowoozo n'ebiranga bigenderera bulungi nnyo gardens weziri eza ebika ebyenjawulo ezidyamu obubaga obutonotono saako ne embaga ennene ko togera ku graduations ne birthdays mu butonotono ate ku nnene nga okwanjula kuhingira mbaga byonna webiri kitchen weri kitegeza restaurant nungi nnyo ba chef abasajja abasomye n'abakyala abasomye ebintu ebyo ebirungi nnyo kitegeza kamera ogenda kalya aka gondi zonna saako of course the bar is there then accommodation rooms weziri eza spaces ezenjawulo nga woze family muntu omu bantu babiri ate ku bisale ebisoboka bagiyita Lishi Hotel Resort wano ekisaasi. Banange mwebale nnyo mwebale ddala mubadde balabi balungi tetugenda kusukkawo tulabagane next time abakyalina pressure z'akalulu mufune ku ddagala ewaani ewa Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic. Dijanjaba pressure kikaaki pressure eya laavu eya kalulu eya beti